Bakadaama TV tugenda kwogera ku nsonga ya listi oba Ministry of Foreign Affairs soka nefulumya ekiwandiiko ng'abaana be Oman, Jordan, Kuwait, Bahrain bonna kwe bali bagenda kubeera nga babaleeta. Then ate wafulumyewo ekiwandiiko eky'olwaleero ekigamba nti abaana bano tebaliiko, Bakadaama bano tebaliiko. Ekintu kino Bakadaama bangi bavuddeyo ne babeera nga beekubira omulanga, naffe twagala twongereze ku mulango ogwo. Bane tubadde tubasaba nti ennyonyi ze mwatugamba mu kusooka muleme kuzisazaamu. Ensonga nnyingi. Nvudde ku ky'okubagamba nti Bakadaama time yaabwe yaggwayo, contract zaggwako, balwadde, abamu bafa, kugamba nti mu mbeera gye balimu mulimu n'abantu abatuuse okubeera nga beenyiwa. Ngenda kutuusaako amaloboozi ga Bakadaama ag'enjawulo nga buli omu ayogera ku kintu kye kimu, nti mmwe mwennyini tewali yabagamba nti muveeyo mukole program mugiteeke ku mutimbagano wonna, nti nga 25 n'ennaku ezaali zigendera mugenda kubeera nga mugiye abaana Bakadaama abe Oman, Jordan, Bahrain ne Yemen. Kati era mmwe bantu be bamu ate muvuddeyo nga mulaga nti ennyonyi ezimu zigenda kubeera nga zitwala abaana okuva e Saudi 3, 2, bimeka, nti ng'abaana bangi. Tubadde twetaaga balance, buli muntu yenna yeetaaga okubeera nga adde Uganda. Naye bane tubalansinga ekintu kino. Ate nze sijja kugamba nti neze Saudi muzisazeemu. Saudi ng'era bwe bagambye nti bonna baveeyo, era bwe bungi bwabwe nabo baveeyo. Ffe kye tulwanirirako kubeera nga ennyonyi ze mwatuteerayo ne mugamba nti ennyonyi ezo zigenda kutambula, tubasaba ennyonyi ezo muleme kuzisazaamu. Ennyonyi ezo temuzisazaamu, ennyonyi ezo muzireke zibeerewo, abaana baveeyo. Bwe tutaakube mulango ne tumala gasirika tebagenda kubeera nga bateekawo ennyonyi. Bannaye mwenna mbasaba Bakadaama muveeyo twekubira omulanga. Ennyonyi ze baatugamba nti zigenda kubeerawo egende Oman, Jordan, Bahrain, Yemen, Kuwait, ennyonyi zino bazizzeewo. Waliwo amawulire agatandise okuyitika nti ekintu kino lwakuba kirimu okubeera nga Emirates, ate Emirates ng'erinnya Saudi yateekawo ebintu by'obwereere, y'ensonga lwaki bafudde ku baana b'e Saudi. Naye ffe tugamba nti abaana b'e Saudi nabo balina obwetaavu obubeetaagisa okudda e Uganda. Era tusaba nti nga muba tutte tetwagala mubasazeemu era mubatwale. Kye tulwanako nti n'abaana bano ab'e Oman, Jordan, Kuwait, Bahrain, Yemen nabo bali mu bwetaavu kubeera nga bakola ki, nga badda ewaka. So tewali nsonga kugamba ebintu bino, nze ngamba oluusi mu mwereetera obuzibu buno. Ne muvaayo nga mukoze arrangement Ministry of Foreign Affairs. Ne mugamba olunaku bwe luti ne bwe luti tu expecting ennyonyi ezigenda okubeera nga zijja, ne muzituwa. Ne mbeera nga mutubuulira n'ennyonyi zennyini zigenda okubeera okutambula. Abaana nabo ne beerwanako ne bagenda waba boosi baabwe ne babagamba nti bannaaye waliwo ennyonyi egenda okutambula bweti ne bweti olunaku bwe luti ne bweti. Baboosi ne beetegeka. Kakati ate muvaayo ne mugamba nti ate tufulumizaawo programu endala. Nti kino ekintu kigenda kuleetera ne baboosi bano bennyini okugamba nti bano abantu bebaliko bya kifere. Kuba tewali abakaka kuvaayo na programu eno ne mugamba nti mugenda kuteekawo programu. Naye bwe muvaayo ne programu ate mubeere nga mu making sure nti programu eyo gye mutaddewo ate mugenda gigoberera. Kati Bakadaama bali mu kukaaba olw'ensonga nti buli kimu kyonna babadde bamaze okukikola. Bamanyi nti no bagenda kugenda ku nnyonyi ya 25 ab'e Jordan, n'aba Oman mwaba promisinga Kuwait, Yemen, naye temuyina ate kati mufulumiza programu endala nga mugamba nti ate abo tebaliiko. So ndaba ekintu kino si kituufu, naye nga mbakubiriza mwenna Bakadaama, eddoboozi ly'omu terigenda kubeera nga livaayo lyokka libeere nga liyamba. Njagala tubeere nga tukubira omulanga ffenna, tubeere nga tukuba omulanga wamu okubeera nga Bakadaama bano oba mmwe mwennyini nga bazaawo ennyonyi ezo ze babadde bakola ki, ze babadde baateekawo, ennyonyi zino ziddewo. N'enkubiriza ne embassy ya Uganda ne embassy in Saudi Arabia, bannange abaana bano baawera. Tugenda kuvaayo ne list eraga, kuba mugenda ne mugamba nti abaana tebannajjulwa, tugenda kuvaayo ne list eraga abaana abali ready okubeera nga batravelinga ng'ate balina ne tiketi zaabwe. Tugenda kubeera ndowooza nga tiketi tuziteekanga wano n'abaana tubasoma amannya. Mulyoke mutegeere nti abaana bwe bali. Tetwagala kwekwasa nti ennyonyi ezibeerawo ezigenda ogenda e Oman oba e Jordan egenda kuba tejjudde.
abaana they are ready to pay ate nga already weebali. So bannaaye tubasaba mubeere nga ebintu bye mu promisinga mubifiiringa. Kankuwe amaloboozi ga Bakadaama bano owulire obulumi bwe balimu. Mufunza mutuwandiikira abantu bali mu kugamba ennyonyi tezitambula, ennyonyi ziri mu kutambula lunabuluna nga tuziraba kati bali mu kugamba mutali ennyonyi zitambula, mutuyambe ffe ennyonyi zitambudde twabigyekamu tuli mu kuteresinga byagaana kati ffe tusigalidde muno. Mutuyambe teri kintu kiruma nga kutwala ku woofiisi nabagamba teri ennyonyi zitambula. Teri kirumanga ekyo, teri we bagula tiketi. Namutuyambira akunda wanga. Mr. Bakadaama TV yebaliko obulamu. Mr. Bakadaama TV batugambye waliwo akantu akasakireetinga ku social media kagamba ennyonyi eya 25 gye mwatugamba nti eva Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Bahrain oba ne Yemen tegenda kuyita Oman, egenda kuva egenda kulona ba Saudi Arabia bokka. Bituufu oba si bituufu? Kubanga bakama baffe babadde batukakasa, nze mukama wange yabadde ankakasizza nga buli kimu agenda kukinkolerako wiiki eno atwale ku COVID-19 registration yange nakugambako nti namala nebikomawo. Ate kati waliwo akasekyuleetinga katugamba mbunuki mbutegenda kuyita eno egenda kunona ba Saudi Arabia bokka. Bituufu oba si mukulu nkulamusizza ssebo osiibye otya Mr. Bakadaama TV obulamu bugamba ki? Kansubire oli bulungi mukwano. Naffe tuli somehow amannya mpitibwa Becky nga nsinzidde Jordan. Mukwano nga nkusaba gwatuusa ku ddoboozi otutuusize ku ddoboozi. Bannaye twasigalidde abaana b'e Jordan tubadde tetufunangayo mukisa gwa nnyonyi gwonna. Abaana b'e Jordan tubadde tetufunangayo mukisa gw'ennyonyi naye omukisa gwe twafunye ate ne tusigalira. Abaana bangi kyenyinza okugamba mukwano. Twasigalidde omuwendo gw'abaana 290, ennyonyi nejjula ne tusasula ne tusigala ne lisiiti ne tiketi ng'ennyonyi ejjudde. Bane mututuusizeeko eddoboozi kuba nva kulaba announcement akafulumya ka Internal Affairs era Jordan ku 25th kuba awo tubadde tugumye ne tugamba owaayo ku 25th tuyinza okubeera kune tetuliiko kuliko be Saudi Arabia. Bane tukooye bane mututuusize ku ddoboozi batukolerewoku enteekateeka yonna naye kiri bubi. Nja kusanyuka nga nzizeemu mukwano. Thank you. Mr. Bakadaama TV nkulamusizzaako ssebo gyebaliho emirimu gy'okola gyonna gy'otuusaako. Weebale kulwanirira abaana abali abroad, weebale nnyo, weebalire ddala tubiraba. Naye ssebo nze ndi Noora nva Jordan naye batusindikira baatugamba flights ziriyo bbiri, eya 15 n'eya 25. Singa osubwa esooka osobola okgenda mu yookubiri naligisteringa naye obuzibu bwava ku bakama bange bayeekwasakwasa awo ne balema okunsasulira flight eno egenda okujja nga 15. Yagenda okutuuka bagenda okusasula nga babagamba nti ebifo biweddeyo naye ne ntabuka era ne ssente za tiketi ne bazimpa era nziina. Kyokka kati ekimmazeemu amaanyi nti ate flight eya 25 teriiyo.
kyokka nga ndi mulwadde mpulira nze naseetereera ate sirinze nka abaana tuli bangi tusukka ne bibiri oba tuli bisatu omu bannange mwaboogera ne babawulira mututuusize ku ddoboozi mutuyambe flayiti yaffe baleme ogikansolinga ebeereyo tusobole okudda ewaka tufa twamalako dda abamu mugwakubira abalala mugwakusatu nze yange mugwakuna kyokka nkyawala bananakukola gali tegeesalako naye mutuyambe Minije balekosebo banyabo bannange tulabye ekipapula bagamba nti waliwo flight endala eva Jordan mpaka Uganda kati sawa y'emu bagamba nti teriiyo ennaku z'omwezi 25 flight endala kitegeera bane mutuyambe twali twewandisa naffe nga twamalayo tugenda ogamba tusasule tiketi batugamba nga flight eri full buli lunaku tubadde twagala okubukinga tiketi nga bagamba nti flight ejjudde bane mutuyambe mwabakola mu mativi mutuyambe mutwongerereko ffe tuli balwadde tulina ebituluma mibiri gituluma bannange mibiri gituluma bane bwoba osobola okuwulira kana ka audio nyamba bwoba olina omuntu oba oyogera ku tv munnaye tuyambe bannaye mibiri gituluma emisayi gikulukuta kiro na misana tetuva mu periods mu nsonga z'ekikyala tetuzivaamu mutuyambe bannaye mutuyambe nabyeko Kadaama tv nange ndi Kadaama mutuyambe bannaye mutuyambe mutwogerereyo kati bweba tewaliyo flight endala egenda otunonya saawa zino ate n'omwezi oguddako sirabako Jordan bannaye mutuyambe kitegeeza tuli bagwa 10 mutuyambe tugenda kufiira mu biyumba mutwogerereyo muli ku mativi mutwogerereyo ebifuba bituluma emigongo gituluma omusayi tufulumya kiro na misana kitegeera mutuyambe bannaye mutuyambe batutereka ennyonyi endala tebasobola kugamba nti bagenda kujja baana 290 bokka bali eJordan bokka eJordan waliwo baana bangi tweyanziza tweyanzenge bannaye kitwetaaga kuba bakama baffe bakimanyi kati ate essaawa zino bagavumenti teriyo nyonyi bajja tuyita abafere kitegeera kati naffe bakonfaminze eno flight ejo bakama bange bagezezaako okukonfaminga eno flight oba weeri ne boogera n'abo ab'ennyonyi ne bagamba ye ennyonyi eno egenda ennaku z'omwezi 15 enkya kitegeera ku Saturday kati ate ne bababuuza waliwo ennyonyi endala egenda okubeerawo oyo Good Travel Agency negamba nti balindeko ogundi yaabwe gavumenti yaabwe ejja baprovidingira ennyonyi endala kitegeera bannaye baana bangi batuyambe mutuyambe bambi kama Bakadaama nitendako nyingi osobola otutuusiza eddoboozi lyaffe ng'oweka mukwano we are tired tukoye Easter nezijjukira okugamba nti bosi wange bamugambye nti abisanzizaamu kituufu genze ku page ya Ministry of Internal Affairs batugjeeko ffe aba Oman Jordan babagjeeko Yemen babagjeeko Bahrain baleseko Saudi Arabia yokka naye nga baana bameka be bajje Saudi Arabia since repatriation flights zino ezatandika baana bangi babajje Saudi ate bajjayo big number 300 biki 200 tuli balwadde ze ng'olaba wano ndi mulwadde for 6 months ndi mulwadde tabaga babatwale mu sikaani bagaana bwekibafaako kubakolera mirimu gyabwe contract yaggwako baagala tufiire eno mu bisenyu baagala tufiire mu bisenyu lwakuba ti tetulina emasawayi kati batuggyeko batuggyidde kooti tebasobola gamba nti kale tugabanyeemu ennaana eno ti bano bave Saudi bano bave mu nsi endala bano bave Saudi bano bave mu Oman
Saudi yokka bagifuddeko yo Saudi yo bagifuddeko ensi ze bafuddeko ejjijjo ye Saudi bagifuddeko lwakuba nti wali emaze mukwano gwasobola otutuusiza eddoboozi lyaffe tukwegayiride oba basobola okutuzaako batuzeeko we are sick zokolaba ndi mulwadde baagala tufe batuziike musenju please help us omwezi ogumu bweguti bakimewe abaana b'omaanyi omulundi gumu till when tugumikiriza ebbanga lyonna tukoze contracts ziweddeko tuli balwadde tebatujjanjaba Saudi bakagyayo abaana bangi almost every month bajjayo abaana almost every month lwaki basosola naffe tuli bannayuganda gambo